Ewa Shalom si birungi enviiri ze baazikekejjuddeko dda. Bambi ne uniform yatandise dda okuba nti naate ayambala. Ensonga munnange eza Shalom fulufiga tannaba kuba nti naavaayo okubaako kyayogera naye nga baagambye nti ye yabadde emabega w'okusibibwa kwe. Subscribing nga likinga lekawo bakabwawo mu comment section. Bana Chosen Becky yayongedde okulumya Dictator Amil. Abaana yabakwasizza ebipande nga woli mukulabaawo abaana yabakwasizza ebipande nga kuliko ebigambo bannange ebiruma. Bino byo biruma oba ani yakkana yakabalidde Chosen Becky nze naawe naye nga woli mukulabaawo simanyi oba ensonga eno ey'okukwasa abaana ebipande bino ogyogerako ki twesange ate mu comment section. Senga Asidi ye kino kyagamba. Bannange Rebecca munnamasaka ekintu ng'okitadde nkulivundala bannange munnamasaka omwana eyasomoka Lwera ekintu ng'okitadde kulivundala nange nabagambye bamikwano atasobola bufumbo atasobola kukuba kikonde atasobola kulwanira musajja ebintu biveeko kuba kati we bituuse it is Mr. and Mrs. Sekajja. Congratulations to the Sekajjas. Naye Rebecca takisusizzaamu mukwano ekyabaana okuwanika ebipa. Owaaye what do I know? Ndi kyabula akunta akomba naddiba naye nga owaaye ate tunaakola ki Rebecca tukuyozaayoza. Kuyozaayoza tetulina bigambo olaba mbu tuwogerayogera tetulina tukuyozaayoza. You deserve each other. You deserve each other. Tubaagaliza abalongo n'essanyu. Muganda wa mujja wa Chosen Becky oba sister wa mujja wa Chosen Becky munnange aliko byavuddeyo n'abeera ng'ate ayogera. Katubeere nga tukuwaate akatambike. Naye kati mu kuvuma Chosen Becky nze mba nfuniramuwa. Kakati abantu abasinga you misunderstood me from the past videos ziri ze nakola. Ne Chosen Becky ye kennyini yambulookinga, which is not bad. Nze siwala na Chosen Becky and the family yesikirizibwa na kuwala na mukyala munange. Tolindaba mu ntalo nga nzikakanya mukyala munange wansi lwa nsonga. I believe in karma. Whatever I do, it comes back to me. Wakola omuntu ekintu ekibi kijja kuddira nze kinkeera ku makya n'enkyawa omuntu oba n'empalana mukazi munange musajja nti oba omusajja yali wa sister wange oba no, because at the end of the day Katonda manyi lwaki buli kintu kyonna kibeerawo. So wondaba nga nkoze video ne kubaako ekifaananyi kya Chosen Becky twasuubira kintu kibi siwala n'omukyalo oyo era mwagaliza omukisa ala tetulimu buli omu ali mu kuzanya sympathy card. Bamikwano nze siriimu siina mpalaniraako ate sigenda kukakanya mukazi munange nti oba mpromotinge hatred mu bantu nze oyo sigwe. That's not who I am. Nokisegeera abantu mubaleke ebintu byabwe emisango gye bazadde batuge mubaleke bibi byabwe bye bakola bibaddire. Ife tetuliwo kuvuma bantu no, fe tuliwo kusaba busabi Katonda n'atekinga action. Ndowooza muntegedde guys temubeerawo ntate Brina wala nze siwalana ate sikirizibwa na kuwalana. Amawulire go tukyalina ddala mangi ene Newspack channel. Tuwerabira okuba nti nomunango onyiga akadde ka notification baba bakutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo ate amawulire. Akkiriza tubeere ng'ate tugendako wano. Tugenzeeko ewa Penge Penge. Penge Penge kyakoze kapo y'omwaka. Twogera ku kapo ya Chosen Becky abagole baffe kwossa munnange ate ne Sekajja. Bw'ati ye bw'agambye avuddeyo no n'akirangirira nti ye ali ttiimu Dictator Amil. Nti Chosen Becky n'omusajja embaga yaabwe ewedde mbwe badde weddingidde mu luzungu n'embuuza nzuukusizza mba ku bifaananyi by'omuzikiti babadde koodi Kampala Nakasero
kibuli wa kuba omwami yekadiru anzukusiza nangamba sinalaba muzikiti obukoyikowe ne bunsituka ne mugamba gwenzire omutulo twangunza nnyisa nga wekite wali muzikiti nti sirabyewo muzikiti naye nenzijjukira afandinze omukolo nentegeera Sserwajja okwota tataddemu 10 n'eki bavuga muvuge nembuuza nzuukusizza nsaba ku bifaananyi bya kyaki kuba avuga ye Rebeka n'agamba Lucifer konze simanyi kyaki oba sinnalaba kifaananyi kya kyaki ne mugamba weekebejje kebera bulungi wayinza okubaayo Lubaga Namugongo oba twala tugende nekyaki erina okubeera bw'oba tondaze muzikiti walina okubaawo ekkanisa kuba ogiyise weddingi nti nendowooza ba mukwano gwange mulwadde wa mutwe nange kyenkoze nengenda nentayipinga ngaebifaananyi bijja Chosen Becky Wedzi Sekanyo simanyi Sekajja simanyi Sekanyo ngenza okulaba okwanjula okwali okw'amaanyi basiperinga simanyi miliyoni mbimanyi bibeka za looni abantu n'abantu bajja bali omuceere gwa basima ate balonda mulone gulimu n'amayinja ebbula ly'enkoko eryabula abamu baalya kalooli kale omukolo gwali gw'amaanyi naye ate ngenza okulaba bali mu kantu katono nnyo weekati nendabamu omulamuzi nga basayininga ekipapula nengamba Wolan Midups kwatirira nga bakoze bibadde bya sibo bino byosayininga ekipapula kinkusibiddeawo ne mugenda ew'omulamuzi mulwomu ndabyemu omulamuzi nabi mama wa Chosen Becky ne taata alinga amawaya Sekajja nalinga amawaya emugadi y'abantu babadde just disorganized wala tasanyiridde enviiri Chosen abadde anyumye point of correction Chosen Becky abadde anyumye Sekani abadde anyumye akubye white Sekani ne Sekani nalinga amawaya anemwe bwe jayogeza ekirimi alinga alimu ekirimi alina engeri gyasosikamu olulimi luno ng'ayogera alinamu engeri gyayogeramu esinagitegeera teri artistic si kyekyo kyo celebrating enjogera yeetagamu operation tuza yeetagamu katiketi okugenda ettaka olulimi baluzze walufundikire n'olulimi lumutawaanya ng'ayisaawo ekigambo ndulabe lusooka alina okuba yakomba nnyo ekigalo Sekani akola bino ebyo oba yalwa nnyo ku bbeere ke kasikini kendaba akabulaaka alwa nnyo ku bbeere naye ng'alimu bino kuba olulimi lulina engeri gyetekawo traffic jam ng'ekigambo kijja yeetaaga okgendamu ettaki ne balufundika ne baluzaayo kasube Chosen Becky alubamu eseeko eyo gyogenda okuddamu ofulumya ojja kiteeka mu nkola naye ebisinsa ate okunzijiya enviiri ku matu oba ku mutwe nga bakuba ebirayiro mubaddemu Bayibuli ne Kuruhani nga buli omu akutte kitabo kitukuvu kyakkiririzaamu awo nno balaze akabonero ka demokulaasiya amaka ga demokulaasiya buli muntu ajja kukkiriza okubeera ng'akola kyakola oba kyayagala omu akutte Kuruhani omulala Bayibuli nga bagira ebiragiro exchanging vows nebuuza terabadaani we naatuuka nga Sekani adde ewaabwe Nowere oba Pasika
bwe naatuuka nga Chosen Beki atindigadda Masaka. Naye era nenzijukira bw'oba omusajja si yafuga olukiiko lutuula. Olaba nti olukiiko lwatuula ne lugamba Amiri nti gwe Kadiru, ne lugamba manya Sekaniyo nti wadde gwe Kadiru Sekaniyo tugenda kujja Rebeka mu ddiini lye. Musiraamu waawa ng'olina authority, oli musajja oli eyo bakuyita Kadiru, wagenda n'emekka omukazi n'agamba tonzija mu ddiini lyange nze ndayiza Bayibuli, ng'olina ssente, ng'olina sse mu maka. Andaweya ya Paul eri gye baagula lwiki gye yabaleetera nga agije mu Amsterdam mu ddi ekyeru kyakulaga lunyo nti Chosen Beki yavuga. Omuvubuka aliwo byalakizale ali materialistic gains. Oba owandiika ki serwajja okwota eyajja okuba Chosen Beki olugalo emabiga abeere nga afundikira bba ebyapa kuba yakisobodde okuguma n'agamba nze kanze ne mu Kuruhani abazadde tebanyombesa naye alina ekigendererwa. Nesipidi yo ng'etambudde nnyo. Bano bagoba ki? Twagala okujjukiza Chosen Beki nti wadde embaga ogikubye it is evident tekigenda kuvaawo nti wayenda. Kati ng'eba kututte Dokita Pengo ba Kansala Penge kikyayinza okukusibira ntana kikyayinza okukusibira. Nja kugamba genda owulize kali akayimba is a come is a go. Calvin Kayanja amaze nakkiriza avuddeyo n'abeera ng'ate ayozaayoza Chosen Beki. Jjukira nti yasoose kumusabula ng'agamba nti omukolo simanya yagutaddemu emitwalo 10 mpozi ne ssente ezabadde ate eza gawuni. Naye amaze nakkiriza munnange nti omukolo gubadde musufu katubeere nga tubikuwa. When a single mother wins, we all win. Congratulations, Chosen Beki. Abali okumpi ne dikiteta Amiru mumukwateko omwana oyo mumusibe ekimyu teyetuga lwa butagumiikiriza naye yandibadde mu bintu bino. Kati bannuku bantu ni mwenna abalinga obucupa bwa Coca-Cola abatatunulira nsobiza mmwe bannabulwa musajja bakyabula biina bakyabula akuuta mbadde nsaba muteeke ebigere mu nsawo oba munune ku vvu. Omwana waffe afunye wawulirira essanyu. Honorable Sseggona wuuno ayina kyagamba ku nsonga za Walukagga. Ogera ku bya munnange abagamba nti nze mutwala tebamanyi mannya gange tebamanyi linnya lyange. Ekyokusatu okubuuza bakyempapula zidudda wano ogamba gundi eyambabe okubuuza mpapula sisaagala kwogera ku mpapula ezo naye singa kale kitwale singa mbadde nga yenze yali azze kundeka mu lwokano oba kunziryamu ati nze omujjamu ne guba musango. Era nga tukyali ku nsonga za Walukagga munnange ne Male Mabirizi naye ayina kyagamba wano. Jjukira nti bano baweereddwa paka ennaku z'omwezi nga 22 Desemba era nga kkooti weesuubira okuba nti negenda kuba nga ewa ensala yaayo. Walukagga kulabye ku kkooti n'agamba keesi yo tejja kulwawo bajja giwulira bakuwunzike lumu era ndowooza ku Mande kino bajja kuwunzika okakkane omanye nti baba bagenda ogisala ng'eri mu layini ya nte 20 naye nga yesinga okuleekaana ereekaana kivaamu omujaja gamba lusooke muleete yeereekaana tusooke lugijjewo so kakati muleekaanye nnyo ne muleekaana bingi ndowooza ne basalawo kaba bajjewo ekyo ne bakiggwe ku Mande bagenda kuba bakumaze kino oba obukosi mmanyi obunafu bwe nene essaawa enfuwa weebalamu ebituufu olaba embwa ogoba w'ekiwempe olaba bagoba ogwa Anita Amongo oligo bajja mu kalulu ate kati Walukagga talina mpapula akati Walukagga era nkulabye ng'olina baloya bo nga omutima gukuba nnyo naye kola omusajja nga kwata ku mutima gaawo waayo embeera ng'egaanye bakumalayo ku Mande abaloya bo kyembebaza Nalukola ne Alex Luganda kubeera nga bamanyi psychological care client era mukutte bulungi alime kwetuga naye kati ataaneko kitegeera kati agenda kuggwerayo ddala oli abadde agamba balonzi ndi kaakati mulindeko katono ebulayo simanyi kkooti kakati ko naye genda kukumalayo tusuubirayo kintu ne baloya baate bibaleme n'okubalema kuba kati loya wo Nalukola akkiriza obutawona right yalijoyinda Selection Commission webeekoze lwaki bwe tukola lijoyinda nga yegwa apeera nti bagikumma batya ayi naye mulaba agamba nti kakati
omulamuzi mutuufu of course nobesi mutuufu kyokuba mali joinda nene babadde lijoinda kyemmanyi era abadde ajja bagulo kubanga waluka amazima gali nti olina apapato wasoma ki olina senior 4 olina senior 6 olina diploma olina degree olina kimu kyolina so walukaga genda ng'oguma tebakulimba mbwalo kino be kyagenda okusala agende mu sekukulu nti agambe nti osigadde ku ballot bakujjako naye wadde olekana nnyo ng'oli nini baga katukuyite tukujja omulundi gumu so mwabadde bagamba nti akati baguyise kumumalayo era kumande agenda kuba aweddeyo sina bya kujja mu kooti y'ikimizi mujja kubolewa nga kaze pipipi walukaga byabakamanga bwe yagamba toli candidate genda okole ebirala kati walukaga tobaako sibyo yonna mulekerawo okujja ku internet okusuubiza abakazi bannamwe mbutugenda kulwanirira omusajja wo omuntu yenna gwe bataawasa mu mateeka tolina bw'osobola kumulwanirira okujjako gwe bawasiza mu mateeka atulisi olina kwosinziira naye njagala obategeeza gye mukoma okuleeta abo abawala mbu muswaza omusajja gy'akoma okwetamu omukazi ne bw'onaaba wampeta nga olina misunderstandings ne marriage yo aba tiktok tebalina makulu tiktok terina makulu agakomya bbaawe okugaana okuwasa oba okugaana okgenda mu maaso nekyateeseteese ku mutima gwe yengo muntu TikTok eteeka munyo mubwa atalina wadde ekikumi n'ayogerera mbaawo n'atamanyi kunaaba n'atasenya mannyo n'atalina kiddako n'atalina nakyaku kwe issues mbukanziduse ku internet kanziteke ku internet aba internet bajja kunyamba aba internet bayonoona bwonoonyi era basobola okuleetera omusajja okutuuka okugulira omukazi amakanga w'oli olaba lwa busirwa we babakozesa nagenda ku internet ensi ejja kukwatibwa ekisa bwena nabagamba mulekerawo okwefumbiza abakazi bakoze ssente kubeera basanyufu Chosen Becky nze ngamba opakuseemu bwe kiba kituufu ng'ogenda okusiba omuvubuka oyo empeta ebintu by'omukwano bino byetaaga kukwata mpola na bugumiikiriza mu nsi ya Mukama teri muntu atalina muze wabula kuguma bugumi n'ogumira omuze gwa munno ne mutambula mu bufumbo tolaba nti nno onenya amiri kuutula na butakuwaana naye ate koonaazuula omuze gwa Ssekajja ojja kukaaba nnyo n'okusinga nga bw'obadde mpozi nga ggwe tebikulya nga buli kaze koolaba ofuna replacement nga yenkolayo Welandi Good wamwanjula mu bakadde ne bamumanya nga wakamukyusa naye ate okumusiba empeta amangu ago opa kuseemu wandibadde obeerako naye n'okivugayo waakiri emyaka kagibeeki we wandizudde nti musobola okutambuza obufumbo n'olyoka omugamba nti kati kankusibe empeta okisiiringi bw'oba tolina by'okukusa amangu gano ojja kukifuuwa ng'okizza munda katusabe abalibeerawo ffe ng'abaludde mu bufumbo eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba wandibadde olindako n'olaba omusajja w'omupya ekintu akivuga atya ng'oli naye mu bufumbo bwa babiri va mu biri bye mwalimu ng'akuli wano abasajja tuwoomerera nnyo mu ntandikwa nga tukwana ne tusuubiza buli kimu naye nga ekiri munda tokimanyi omuganda agamba nti mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa ze ojja kukizuula ng'omuze Ssekajja gw'alina nga gukubyamu eja amiri nga 100 ku nsi tekuli atuukiridde tekuli ali perfect ate naawe olina ky'oli olina omuze amiri gwe yagumira gw'atasobola kwogera nga mugumanyaba nga wagwogerera ensi esaanawo ate naye amiri ayizika okuba nga yagugumirako ebbanga nga Ssekajja bw'anaagumanya omuze gwo nga ye tasobola nakubeerayo yadde ebbanga tusseewo abiri eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba ngaffe abantu abalina experience abalabyeko opa kuseemu okugatta omusajja oyo okumutongoza mu bufumbo ojja kwagala okumweyambula maama nga tokyasobola wandibadde olindako mwenna abali mu bufumbo mwandibadde nga mulindako bwete tambudde obadde mulabi mulungi alakwekuumira ku Newspark channel kankusobere ngo subscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba